Mukamoli wakulunye osanidde okusinzibwa. Mukamoli wakulunye osanidde okusinzibwa. Mukama osanidde, Mukama wange osanidde. Abalungi nsanyusa okubalaba nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ssaawa zaffe zezendaganye saa 9 zennyini. Nebaza Katonda ampadde ekisa okujjayo essaawa eno. N'olwaleero terubadde lwangu as usual, naye just ku last Mukama ampadde ekisa. Ebimu ku bintu bye nsinga okusaba Mukama buli lunaku kwe kunfisiza akadde kano ko n'akampa nsobole okujja mpeereze eri bannayuganda. Ne bwe mulaba ntuyanazikala ebibadde emabega w'emizindaalo ssebo tebibadde byangu, naye Mukama ekyakinkoledde. Kwata w'owandiika nga bulijjo. Waliwo eyakomenti nga luli n'agamba munno ekitabo kye kya munno notibuuku ye yabula. Notibuuku olina okuba nga owandiika awantu nga waki nga wanene nga si wangu wakubula. Waliwo yaŋŋamba ye black book yajjula ejjudde. Yaŋŋamba gwenze nakuva eri ng'oli mu kasweta, ng'oli pasita kasweta. So kwata bw'owandiika owandiika ekitabo kya Mark chapter 9 verse 43. Ebyawandiikibwa ebirala bwe binaabaawo tujja byogera bwogezi by'onooyongerako by'onoogattako, naye wandiika Mark chapter 9 verse 43. Tugenda okusomamu olwaleero mu Bible and Politics. Njagala kwogera ku abasajja bano batukulembera tebatumenye mibiri gyokka, naye batumenye n'emyoyo. Batumenye emyoyo. Kati ate Katonda bye yateekawo okutuyunga emitima, okutuyunga emyoyo, ne beegatta ne bali ate ne batukoseza ddala ebiwundu. Kati awo wagenda okuva ekyokuyiga ky'olwaleero, kubanga bannayuganda batambula batokooterera. Batambula batokooteredde olw'okuba bamenyeddwa emitima ate n'emyoyo. Ekyo kyolaba ku kakwenzi kungulu, kati kyekiri ne mu mutima gwe, kyekiri ne mu muntu ow'omunda, kyekiri munda. Ekyo kyolabako oyo Masereka ne munnayuganda yonna. Waliwo bannayuganda abamenyekedde emitima bo ne basirika, naye nga munda emitima givulula. Ezeekeri agamba nti emitima givulula, naye waliwo abagamba mirembe mirembe. Mirembe tewali buzibu. Nalabye ababaka bagambye bwe bati, munange olanya eggwanga lyonna likusabira, ensi ekusabira, kuba ate wano w'obadde productive gye tuli eggwanga lyonna lisaba. Mukama tuyambe olanya akomewo nga basitudde musitule. Mukama tuyambe olanya akomerewo mu kibokisi. Waliwo minority report ne majority report. Mukama majority y'abannayuganda egamba Mukama olanya akomewo nga mufu. Kana kantu mukasale mukateke ku platform ya parliament. Olanya akomewo nga mufu. Batulimbye mbunna abadde mulago. Mbunna abadde mulago 2 weeks. Oyo omukazi oyo w'ebikuubo yagambye olanya abadde wano mulago weeks 2. Twasobola omulaba Seattle. Lwaki tetwamulaba mulago? Nga twamulaba Seattle. Anti mugamba mbunno social media tulimba. Byatandikira ku social media. Ne beefuula abatabimanyi, abatabiraba. Jo officially babyogedde mu parliament. Ebyo bye mulaba emigunju gya social media bye gitambuza kituufu. Speaker, Mr. Speaker, Madam Speaker sataliiwo era yagenda Seattle mujjanjaba. Ate ffe abalimba mbunno yabadde mulago. Mbunno bwe yamulemereddwa ne bamusindika agenda aswafune ba specialized doctors. Segirinya bamusindika agende ebweru nga mulwadde. Mulago negamba atulemye agenda afuna obujjanjabi ebweru. Ne mutugamba
Eruzira waliyo obujjanjabi. Olanya lwaki tebamuweereza mu Luzira Referral Hospital gye mwasindika gundi Ssegirinya. Mukama wa Ssegirinya obulamu Mulago kwata obubadde obwolanya obwongeze Ssegirinya. Olanya yafe, olanya njagala afe, olanya njagala afe, njagala olanya afe. Gwe bw'oba oli wano ng'oli mugoberezi wange, ng'oli mutabani w'olanya, muwala w'olanya gw'amanyi, njagala olanya afe. Ye lwaki tebamulifaalinze Luzira? Lwaki tebamulifaalinze Luzira? Kubanga batugamba Luzira waliyo obujjanjabi bulungi nnyo. No need of going is abroad. Why is abroad is a Seattle? When we have Luzira Referral Hospital. Lwaki Speaker, Madam Speaker, sa lwaki temwamututte Mulago Luzira Mulago bw'aba mulemeredde. Mumuloza ffe tuli basiru. Kansimbe wa wakati wa matu tusoke mugundi. Nabawadde da secretariat nabaratinze dda emisana nembagamba mwetegeke ne Ssaabasumba Bishop Semwogerere naye olwaleero ladda kwali kuladda zange kwali nsaba Katonda ne kuladda za Teacher Lumbu yabeereko kubanga nze bwe njogera bamu temuntwala serious mulinda Teacher Lumbu yayogere kati nsaba busabi Katonda abeere nga atuyambye ng'awo wenna kijje Teacher Lumbu kuba nze nabadde mitwetu Teacher Lumbu yabeere nga naye yabadde Mirannamiro akireete ndowooza lwe mujja okkikkiriza. Ssaabasumba take cover, move consciously. Awo nawo ngenda kujjawo. Now, Morning skin care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu kyonna ekikutawaanya. Nze bwe nzija ne mbagamba nti temukkiriza, najja ne mbagamba ku kirwadde ky'amazzi. Kakati bukedde lw'ekisoma. Waliwo omuntu aŋŋambye banaye tusindikireko ku bintu ebyo tubirabe kuba ne bukedde yagambye mbuno waliwo ekirwadde musimanyi kisooka mu mazzi n'osesema omusaayi n'obutuukirira n'owoomerera n'otuŋŋununa n'ogigirira ate nga wabyogera si wayogera ebyo wamma bukedde ebisomye ate gwe wabyogera dda kisita nabibagamba ekyo bwe kibawo nga ngamba Mukama nkwebaza kubanga ekyo kyava ku mutima gwange. Morning skin care ky'ekyokuddamu ky'olususu bw'oba olina ekizibu ky'olususu kubira Morning skin care. Asobola n'okukulagirira ky'otabulaawo wooli n'agamba kakati kunya gundi bw'akugamba nti kunya kamyu n'omunyango bikunye ye abeera yabijjamu dda ekirungu bw'agamba nti weekubeko kamyu gwe tomubuuza nti ate yenkana ki gwe kunya kakamyu weesi bw'aba yakugambye tokikola nga nze nkugambye nze siri mukugu wa lususu. Morning bw'anagamba ekintu kyanagamba ky'oba okola gwe totya kyanagamba ku lususu ky'oba okola kuba mukugu mu ebyo. Awo nga tuvuddewo ku peegi yange olwaleero mulabyeyo apartments zentaddeyo waliwo omuntu aŋŋambye ASP munange kuliko empewo y'okumakya nedda mukwano nedda maama nedda mbadde nkuba waliwo akalanga ako. Waliwo apartments bazita Kara apartments zisangibwa Bugonga Ntebe. Bw'obanga ovudde bweru oyagala kubaako woowummulirako for some times for some days osobola okukozesa apartments ezo. Ziri walungi nnyo nga bw'olaba ku Lake Victoria ziri walungi nnyo. Ate si wala nnyo bakutwalirawo akasente katono nnyo awo ku gundi so osobola okuwummulirawo n'ebirala ebisingawo awo oyinza okuba ku namba y'e Uganda eri 0756 12 17 46 kweri kweyo post kweri eri 0756 12 17 46 okumanya ebisingawo. Oba bw'obanga oli Bulaaya ng'oyagala kuddayo waka ng'oyagala kubuukingira eno ng'okyali bweru osobola okuba ku eno ennamba eri +447 802
604 175. Eyo nayo osobola ogikubako okola enteekateeka ezisingako awo ne bakubulira n'ebisingako awo. Nkugambye ennamba eri plus 447 802 604 175. So okumanya ebisingako kuba ku nnamba ezo. Eye Uganda eri 0756 12 17 46. Era omwami gwe nabagambako, omuzimbi gwe nabagambako asobola okuzimbira buli kimu kyoyagala ate ne kituukirira bulungi. Ye yazimba apartments ezo, genda ku page yange ojja kuziraba. Nannyinizo yagenda okutuukayo nga kye yasuubira si kye yasanga. Yasuubira kirala, yagenda okutuuka nga ate kirala nnyo kinene nnyo n'agamba wowe maama nnyabo ono omusajja nga ate ye muzibu. Ye era amanyi nti size bazimbye, yagenda okutuuka nga kye yasanga kye kisinga kye yali asuubira. So eyo omuzimbi gwe nabagambako ye yazimba ennyumba ezo. So mmwe abali naye abakola enteekateeka nammwe batandise okukolera emirimu gyammwe, mubeere bagumu nti muntu mutuufu gwe mudiiringa naye ye yakola ku nsonga eyo. Tugenze mu security alert olw'obudde tumaleyo byonna nga bwe birina okubeera dakika 12. Now eggulu tutandikidde eggulu olwaleero. Nolwaleero tutandikidde eggulu kuba eggulu gyendi. Olunaku lw'eggulo, eggulu wabaddeyo meeting eyabaddemu abasirikale abakola ku atirale, abali mu atirale ab'emmundu ennene zizisa byalo. Mwabaddemu Salimu Sale Guti Erweru, mwabaddemu omusirikale nga bamuyita Simon Odongo, wabaddewo omulala bamuyita Tumwesije ali ku ddala lya lieutenant, Tumwesije Alex. Mwabaddemu n'abasajja Eritrea babiri, Eritreans babiri ababaddemu eno meeting eno twagitegereddemu ebintu bingi nnyo ebiri wakati wa Uganda ne Eritrea, omuli n'okukola nuclear nga bakolagana n'amawanga amalala ge boogeddeko mweno meeting. Wulira, ono nuclear bamukolera Nakasongola mu kitundu kye bayita Ngaju. Nze simanyi Nakasongola naye drone bye yaleese nange byembawa. Ngaju ne Wabigalo. Ngaju ne Wabigalo waliyo gye bakolera ez'emmundu ennene nga zikozesa ng'ebyokulwanyisa ebikolerwayo birimu amaanyi ga nuclear. Wano nno meeting yabadde ku ssente. Salimu Sale babadde baagala ssente, Eritrea eruddewo okuleeta ssente ate nga bagenda giyambako okuggyayo ebitundu byayo ebya Ethiopia bye yatwala. Era yabakakasizza Salimu Sale n'abagamba ffe we tukwata tuleka tutereezezzaawo kubanga Sudan twagikutulamu era nefuna obwetwaze bwayo Juba, nefuna obwetwaze bwayo ekiri Congo tuteekwa gikutulamu. Bino bigambo bya Salimu Sale. Congo tuteekwa gikutulamu kati nammwe mwanguwe kubanga naffe tulina ekitugoba mwanguwe tubayambe ng'obudde bukyali. Yabadde ababanja akawumbi ka $1 kalamba. Abasajja ne bamugamba COVID yatuyitamu, ebyenfuna byasanyalala, katulinde mu gw'omukaaga tugenda kuba mu financial year tugenda bawako half kawumbi, then n'oluvannyuma tunoonye half kawumbi tubeere nga tuzibawa. Salimu Sale n'amugamba mwe mudirengisiza emirimu, ffe buli kimu tukikoze. Ekisooka ffe twaleeta labor, twasacrificinga abaana baffe ne tubateekamu. Jjukira eno company, bino bigambo bya Salimu Sale, company zino teziri mu mateeka, tetusobola kurikrutinga baana kukolayo nga badde ewaka. Bonna twasacrificinga abaana
tebagenda kuddeyo kulabikako. Bw'olwala ofiirayo tebakujjanjaba. Ne bw'oliba tofudde bwe bali babaggalawo bagenda kukutta. Nabagamba nkiddamu, nabagamba from the source, John Bosco Kibalama gy'ali. Kati bw'aba taliyo battamutte. Bwe baba tebannaba mutta bw'alimala emirimu bagenda mutta. Salim Sale yakizeemu wano, ffe twaleeta leba. Yabagambye mwemu abatasasula, Southern Sudan esasula, Congo esasula. Era mu meeting eno we nategeredde nti no ku Lwomukaaga Tshisekedi president wa Congo ajja Uganda, naye obugenyi tebuli official, temugenda mmutegeera. Agenda kujja nga yambadde kiyaaye. Obanga yambadde kikadde nnyo bagambye agenda kuyambala kitengi. Ajje mu bugenyi nga tebuli official, naye alina okujja kubanga wabaddewo olukwe lw'abasajja ba Bemba babadde bagenda muwamba. UPDF ye yamutaasiza. Bemba yabadde amuwambi. Nga bamuwamba lwa nsonga emu kwekulubeeseza ku Uganda. UPDF ye yamutaasiza. Kubanga nabagamba uyu mutabani wa Museveni byabadde mu meeting eno. Ye mugambye Congo tugikutuddemu. Mwe muluddewo mwanguwe tusobole bayamba. In fact, Salim Sale yabagambye nti yabagambye mu musasula bubi okuva lwe twatandika eno gundi okuva 2016 mwe musembayo okusasula. Lwaki musasula bubi? Batandika okukola ebintu bino 2016. Ulira namugamba ekirala, njagala muterere abantu bo baddeyo kubanga wano mu records zaffe tuyina aba Eritrea 782 twagala baddeyo mwanguwe tukube Ethiopia tubaddize ekitundu kyammwe ekyo nakyo kiveewo. N'abagamba bwati emmundu tulina okuzifulumya tuzireete tuziteeke, bagenda ziteeka mu kitundu mu Northern Uganda nti bapangisiza ettaka okuva ku bwakabaka bwa Acholi Kingdom mu kitundu bakiyita Acholi Ball oba Acholi like that, BOL Acholi BOL. So pronunciation gwe gwono ogimanya bwona okisoma. N'agamba bagenda kuzimbawo nti bwe babadde nga bafuna eri ettaka baali baliizinze emyaka 50 ne babagamba bagenda kuteekawo ekyuma kya bbiya. Olwo bano abasajja leero bannange mbayina. Yabagambye mwanguwe ffe tulina ekitugoba twagala kukyusa buyinza. Twagala kukyusa buyinza naffe wano tuli mu transit tugenda kyusa buyinza. Kati mu mwangu weffe tubagirire ekintu kino nga obudde bukyali kubanga naffe tuyina nkugambye bana abasajja baagala kwewamba okusinzira ku bye bayogedde wano mu March. Bagambye March, bagambye gundi May si gwe gw'omunaana gwe gw'okutaano mu May, si eyo May. Awo mu May awo May, June, April, si byebyo oba September. Awo mutunuleewo nnyo. Yamugambye abo abaana boolaba ffe tulinayo abaana naye abo abaana tebagenda nakudda kubanga bwe badde eno bajja tambuza olugambo tebagenda kudda. Nabagamba John Bosco Kibalama gy'ali. John Bosco Kibalama gy'ali mulamu, mbabuulire mulamu gy'ali, naye okudda kwe kuliko akabuuso. Byebyo ebimu ku byabaddeyo. Aba bodaboda Kampala mutega amatu aba bodaboda mwacacyankiza mbuno babatadde. Nabagamba Museveni bw'abata musigale mu lockdown owa bodaboda omugezi nnyukira ku ssaawa z'obadde onnyukirako. I repeat, owa bodaboda alina amagezi nga wayonka maamawo nga wayonka muntu, tewayonka mbuzi nga munyagwa, tewayonka mbuzi ssaawa 12 va ku kkubo. Mbabuulira musigale mu lockdown, obulamu busigale nga bwe bubadde mu lockdown. Mbabuulira ababodaboda no muwulire. Waliwo omusajja gwe baleese luno olukiiko lwabaddemu Museveni, lwabaddemu Enanga, lwabaddemu Nabakoba, lwabaddemu kumu Okero Oryemu, lwabaddemu Otafiire. Nabakoba yabadde alina ekirala kye yabadde ajjiridde
Alina kyeyabadde agidde oba yabadde azze kuyogera ku bya Joyce baagala gwe bakutte ne bamuta oba yabadde azze kwewolereza nti bannange Joyce yannemeredde ne musesema yabadde alina ekirala ekimuleese naye mu meeting n'abeeramu n'abakoba nkulaba kuviira ddala ku Hilton gwe kasita wajja mu liiso lyange ku Hilton Kenya tukyasobola kuva mu gaapu zange buli wobeera nkulaba nakati wooli nkulaba waliwo omuvubuka bamuyita Sebandeke Ibrahim bamukwasizza bino ebyokuregisteringa boda waliwo ekibiina kye baregisterinze bakiyita Amotaf Kampala Motorcycle Riders kyekigenda kirina ekiwayi kyakyo nga bwolaba 2010 bwe yali mugenda kuba muwange 2,200 buli lunaku buli bodaboda buli lunaku 2,200 naye bamukwasizza abavubuka ba goons ayina ba goons okuva mu bali ba SPC abakadde mujjukira abantu abakuŋŋaana erugogo mutabani wa Kayihura n'agamba for us we can kill for president. Do you remember that Kagai? We can kill for president. Aba SPC special police constables SPC special police constables abo mbajjemu bagunizi ne bongera okubatendeka bagenda bakuba obutayimbwa. I repeat, mugenda kulaba obutayimbwa obusinga ku bwa kitatta era bannange ffe abantu abayita mu bodaboda za kitatta ne tuvaamu nga tetulina nkovu muntu wange emidaali mu Uganda empya kitatta yatukuba obutayimbwa kitatta ne 2010 ate enzoba ngamba kinnabalimu naye nga simanyi nti no bakuba obutayimbwa nkitegeera kati kitatta baatukuba obutayimbwa 2010 kakati babaleetedde bano simanyi ba Amutafu oba Amutafu kigwayo kitya naye nga akikulira bamuyita Sebandeke Ibrahim mugenda mulaba bamuyita Sebandeke Ibrahim bagenda bakuba obutayimbwa. I repeat, Museveni yalonchinze insecurity mujjukira bwe yabadde abata bwe yagambye abo nkimanyi mulimu abatemu mulimu abamanyi gundi abamanyi b'amateeka naye tujja basootinga mu ngeri endala. Do you remember mujjukira nga Museveni akyogera agenda basootinga one diiru yaabwe baagala okuleka ekibuga nga kitangaavu bagende okwewamba nga mu kibuga temuli bantu babatembeyi bali out kati boda mwebe baagala okujjamu bakijja ku convoy gye mukola nga mutambula ne His Excellency Kyagulanyi. Wulira Buwama Road baagala nga mukoma Nsangi ku Buwama Road mwina kukoma Nsangi nzo oluguudo lonna mmanyiko Buwama kakati gwe nawe lufuule gundi road yoyo bamuyita Buwama Road baagala nga mukoma Nsangi. Bombo Road baagala nga mukoma Matugga. Jinja Road nga mukoma Bweyogerere. Hoima Road mukoma Wakiso. Mbabuuliridde wa mugenda birabako nga mukoma Wakiso temuyingira Kampala till further notice. Naye ekigendo bagobamu insecurity baagala babakuba obutayimbwa bajje ne mu parliament bagambe banayi boda zibe mu Kampala kubanga temulisusse. In fact balonchinze n'ebitundu bye baagala okusinga obbakubiramu ennyo. Kirombe, Kigo, Kikajjo, Kibiri, Kirombe, Kikajjo ne Kigo obwo bwe bugenda okubeera obuttiro. Kasita omuntu akugamba ntwalako ekibiri genda ne wiru ne kofini bw'aba tabeera kibiri totawaana kugendayo gwe bw'oba toliwo ekibiri kyokola bw'otuukayo mu bitundu byeyo
genda ng'obuuza ku kasolengera eri omukyala ng'omugamba mama nakajebale mama nakajoli ngino muzeeyi kanzije taata ono ategere nti ozaalibwa eyo otherwise bagenda bakuba obutayimbwa babawe ne risiiti mbabuulidde nze navuga bodaboda ate onnimba ki ekiwayi kyaba SPCs kyekigenda okubakuba baagala baleeta ekintu mu palamenti okugoba ababodaboda nga ddala omuntu akwatirwa abantu ekisa bodaboda zirina kugobwa mu Kampala kubette mu lisusse Museveni yabaneemingiddewo okubeera abatemu mukijjukira bwe yabadde abata yabaleseeko eddobo yabataddeko eddobo muli batemu muli babbi muli bamenyi b'amateeka naye mukole ajja basootinga mujjukira lwe yagamba ababana ninja kubamaraho do you remember genda olabeka kwenzi Museveni bw'ayogera ekintu kitunulire sayidi ne sayidi kaakati yakyakyadde eggulu ku byakyagulanye yagambye bannange tulina gavumenti oba tetulina gavumenti tulina gavumenti oba tetulina gavumenti bino ebintu ani yabyogedde nga ne kandi hamutunuulira yababuuziza ani yabyogedde bino eyo diiru yabootinze eri abooted kyenakoze Museveni kyenkanankana ne kyeyakola Buganda lwe yayokya amasiro mujjukira nga bwe twawulira nga ayokeza amasiro abantu batambuza ebigere si ebigere nti okutambula engatto bazireka ne batambula okuva ebugerere nga batambuza bigere ku korasi paka ne bayingira Kasubi nga yambadde bulungi ali mu kanzo naye nga atambuza bigere bwati mpaka gundi kyenakoze Museveni nazidemu n'ekimukola kiri kyenamukola ku tica lumbuye lwe yali ayagala okuba embase ya Turkey yakyakyadde muganda wange n'abuuza kati bane tukyalina ekyama kati wulira ndayambaje yamugambye olwaleero ekyokola agenda ekikwata ekibba amawulire yamubuuziza naye ndayambaje namugamba nkyetoolodde ebbanga lyemmaze wano nti era erinnya ly'ekyokola kino bakiyita zayituuni yamugambye ekyokoola bakiyita zayituuni era kyava Seychelles bannange musirike ndayambaje bw'otadduka bagenda kusalako omutwe olwaleero emikolo official mikolo gya kukwata kyokoola nze ndi mukamooli nze ndayambaje ekyoba okola kiri kimu gwe bw'oba oyagala okwokya ekyo ekyokoola jjamu Museveni ebipalo byokye ojja kuba ompangudde Museveni bw'akulema okwambulamu empale ogikume ku muliro muganda wange tojja kujjawo zayituuni mbwe ekyokola bakiyita zayituuni naye bannanga abasawo balimba olaba nendayambaje special omucuba omanyi waliyo kye bayita omucuba mumwasambako ku mipiira gy'amasomero musobola okubeera mu ssomero nga mwewaana bannange wira asamba omupiira naye bwe mutuuka mu mipiira gino gya gundi gino bagiyita bateegi egya secondary bagiyita ni mama mbyerabidde zita primaries wire wamuwe essomero gwe mubadde muwaana ne bamukuba akatebe olwo nga baleese omucuba edda twabajjanga ku standard high zana twabajjanga ku standard high abaana nga bagamba wire lwaki tasambye baleese omucuba wire adda katebe kaakati nno yessaawa baleeta omucuba yabagambye ndayambaje mucuba okuva ku standard high zana bamuleese kiki ekyokola bakiyita zayituuni kandaba oba enkya sigenda leeta security alert gwe musajja gwe ate Museveni agenda mumusalako omutwe kuba akooye babadde babaze ekintu kyewakyagulanyi kambabuulire emmotoka bagikube mu kinnya ng'eriko emmundu babadde bagenda kutandika olukwe babadde bagenda kulujja ku maggwa ekanyanya amaggwa ge bateeka mu kkuba ekanyanya ngwe emmotoka ebadde egenda kujja bagiyimirize egaane okuyimirira kakati edduke bagigobe ku 99 lwaki eno emmotoka eganye okuyimirira ku maggwa era oweeyisigire nenanga ebyo bye bandibagambye tubadde awo nga bulijjo patro anti omanye enanga musajja mukakamu oba tata w'enanga yamukoze atya alimba ate nokkiriza tubadde awo nga bulijjo okuba road block ebeerawo naye n'emmotoka wezze negaana okuyimirira ng'era aba people power bwe bakola tugamba lwaki eganya okuyimirira
kati ne twagala tumubuuze lwaki oganye okuyimirira ate nga banno bonna babadde bayimiridde. Kati kwe kumugoba. Kati bwe tumugobye ne tujjawo mpererwe tusala tujja ku 9 kunva wano ku komanva naawe 5 tujja ne mugoba ne kakati Katonda atuyambye buyambi ndowooza era abadde Katonda n'agikuba mu kinnya naye naffe ekitubuuseeko nga emmotoka ejjuddemu emmundu mu bukakkamu enanga abadde agenda otulimba. Museveni yakyachadde yagambye no yababuuziza gavumenti yawe etalina byama oba nze nfe. Museveni yababuuziza oba nze nfe kuba kati gavumenti kyetalina byama. Gavumenti kyetalina byama ndayambaza nawe mugamba tukyakyala buli kimu kiwedde ekyokola mmanyi we kisula wano wennyini munda. Kakati ate kisula kityawo ate ne kikwata abeggulu. Museveni genda osimule empoma satellite. Njagala Museveni aswale mulabe ku mawulire nga bagamba ebyuma amini bye yalekawo mpoma satellite. Museveni atutta abasikulapu n'abipima kiro mubadde mu aluminium ne sitirwa asinga okuzitowa era Museveni ayodde omudidi mpoma bamusaze era ne bamutwala esente zigenze mu ggwanika ly'eggwanga. Museveni nkutye ate nkyandete security alerts nkubuliridde wano yayombye nnyo jjo namugambye ekyo kikole otulaga obusiru yolesa obusiru nkiddamu. Museveni yolesa obusiru otwale emundu emagere oba yolesa amagezi you are bought za ddiiro ate era nkutende obusiru kubanga Museveni kengeza nenkusuuza ddiiro eyo nja kuba nze nkusinga amagezi. Kogeza n'ogikola ojja kuba onsinze. Ensi yonna etegeere nti wabula bannange ye Museveni naye obwongo yabunyiza takyali mugezi nga bwe bamutuwaaniranga. Kati gwe amanyi kyoba okola ku byombi. Olwokuba His Excellency Ssebo yagenze n'agenda mu EU n'agenda n'ayanjula ensonga. Museveni atulobesa mbunna avaamu gundi wali kuwa mulwera mbunna atambula ago gakyali mawulire ebyo bikola nga FDC baata Besigye ng'avudde mu kkomera fena tulowooza Besigye waffe avuddeyo. Museveni kyavadda ku gundi emabbali ku kkubo n'ankuba rongo namba mbalina tofaayo mbalina ho bakayija ne balyoka batambuza ekyo takyalina gwe yeesigana mu mmotoka ye amasimu agakwata ng'omusajja yali atulobesa awo n'abalobesaawo omwezi mulamba nga badisikasinga ebyo ku rediyo. Ffe tugendera ku nsonga. Ekibuuzo kiri nti ku Eritu Mwine ne Madamu Sipiika Oulanyah ani asooka okufa? Ffe tetubalinaako buzibu asooka y'asooka. Asooka gwe tuwagira asembayo gwe tuwagira baffe oba bagenda lumu be bamanyi. Ogwo gwe mulamwa. Ffe Museveni ne bwe weeyambulira ku kkubo kati kubanga era olwedde weeyambula dda ate okyakweka ki? So bwe bato bwe bagenda obbakuba obutayimbwa mu Kampala aba boda mbawonize ebisigadde mmwe mumanyi. Mulekeraawo okutambula ekiro. Abeesipisi bagenda bbakuba obutayimbwa. Museveni ayagala insecurity mu Kampala etabangawo ate si ba boda bokka. Bw'oba okolera Kampala sawa 11 fuluma ekibuga. Sawa 11 fuluma ekibuga. Nze nakoowa okukaaba. Kirombe, Kigo, Kikajjo, Kibiri. Mwetegeka okukeeranga okulonda emirambo buli lunaku. Ku Lwomukaaga wiiki eno Tshisekedi agenda kujja e Uganda. Ebinaayogerwayo njabbi batuusaako kuba ekyo nakyo nakitegedde. Tshisekedi ajja. Wabaddewo olukwe lw'okumuwamba naye yalusimattuse bw'atyo. Leero ndayambaje agenda kukwata zayituuni. Njabbi baleetera ate mu lutuulo oluddirira. Ssaabasumba Ssemwogerere
Museveni yabadde ne mutabani we nga banyumya kino ekya Tshisekedi tekyabadde mu meeting. Museveni yabadde akuba ssimu kambabulire how close I am ne Museveni yabadde akuba ssimu ogenda kujja ku Lwomukaaga ne yiye tojja nga bakulaba yambala ekigundi otekemu masiki ennene masiki agenda kujja mbalanga mu Kabujingo malaya ya Bujingo ejambalira wano. Saabasumba Museveni yabadde ne mutabani we nga boogera ku Saabasumba ne bagamba maama ye nga zze nalwo ng'akedde ne bagamba bwe bati tumusindikire sigino. Bakyogedde bwe batyo tumusindikire sigino. Mujjukira sigino ze basindikira Saabasumba omugenzi gundi Sipuriano basooka ne bamuterawo embeera mbu nasimatusa okufa. Basooka sigino ate nze mu security onnimbaki basooka ne bamuterawo embeera mbu nasimatusa okufa. So mbona abasajja babadde bamukubidde ku geeti ye ate boda neyitawo mbu ne badduka babadde simanyi mbuno bamutomedde mbuno so mbuno bamunyigira ku tulera nasimatuka. Museveni namugamba jangu tulabe ate nze mbiwulira mu mawulire lwaki tojja n'ombuulira. Bwe yagendawo Museveni n'ateekayo kikalikuleta bwe kiti kiringa Gashumba. Kikalikuleta kyalinga bw'olaba Gashumba n'ateekaawo ekikalikuleta ne badda mu lulimi lwa ssente n'amuwa SFC. Saabasumba tiyeddeyo kubeera kyekimu era SFC ye yamutta ezo ze sigino. Ow'ekitiibwa simwogerere bwe bakusindikira sigino Katonda wanaakuyamba bw'atakuyamba wamma genda mu ggulu. Oba bakutte Bayibuli egamba Saabasumba Bayibuli egamba mu kubikulirwa essula 2 olunyiriri lwa 10 tugumenga paka n'okutuuka okufa kubanga Mukama ajja tuwa obulamu. Katonda wajja kuwa obulamu. Katonda we yaba akukuuma. Saabasumba togeza n'okkiriza sigino z'abasajja abo tebakutiisa bagambe bagenda kusindikira sigino era mugenda wulira agakagwawo waliwo abantu abalabiddwako ku kikomera kya Saabasumba naye omu security guard olwafulumye abasajja ne badduka naye baleseewo ekintu ekyefaanaanyiriza bbomu poliisi ekitutte okukikebera. Saabasumba tali seefu. Saabasumba wejjire security mu ekereziya gwe funawo abaana b'Abakristu abalina omutima ng'ogwa espiasi mubire betoloole ewuwo togeza n'oleta SF saawaka koogeza ow'SF soogu ojja kuba owedde. Bagambe bagenda kusindikira sigino mbozze nalwo maama eyakatuuka nga zze nalwo tumusindikire sigino. Mukitegedde politics ye nnyina mutono ngende mu kigambo kya Katonda. Waliwo omuntu eyandikodingidde program yagirikodinze mu audio nangamba bino ebintu olina bimanya. Yabadde ku NBS ekiro ebeerako Madam Teacher naye yandikodingidde Gashumba nangamba wuliriza nnyo kalikuleta eno. Omusajja mumpinga kalikuleta oyo Gashumba yangamba mbu ndi mumpinga kalikuleta. Gashumba nakusuubiza bw'onsinga obuwanvu nva ku internet. Kasajja kampi kalinga kalikuleta. Omanya abo abantu nabagamba bagenda okujja okwogera ebigambo nga babe bawandiikidde tebalina mitwe gyabwe. Nedda tebalina mitwe gyabwe. Ebigambo bye yayogereddeko ebyo ebigambo omuntu awandiikira abantu aboogera aba NRM ku maledi yali omu Andrew Mwenda agagambo yagoogera. Era ebyo ebigambo ono yabyogedde mu Luganda ofuna oponda abyogera mu Luzungu. Oli Andrew Mwenda abyogera mu Luzungu ono yabizizza buzza mu Luganda. Wulira bonna bamaliriza nga bakulitisizinga nnyo nga bwe tuvuma. Abaana abo bavuma kagambye bwe kati ako kakalikuleta kagambye mukyali kujja no Museveni jeno yo werimbu no mukambwe akuba bana abaagala obuyinza ne bamala babukwata mu week Uganda esigala matongo which is very true. Inze ngaze Minister of Defense ngaze Defense Minister week emu mbamba maliddewo engane embi
Yesu yagamba amakungula bwe mujjo gikungulira we mundabira nga nze Ministry of Defense mutegeera ago makungula okwawula eŋŋano ku bisusunku biri ago gaba makungula mmwe nno musaaga kati ebyo babyogera kututiisatiisa era bamaliriza nga bagamba nti ffe babi bali abatukuba ne batumenya be balungi nkugambe bagambye abo abaana bavuma Kakwenzi nga yakuvumye yagambye oyo Kakwenzi nga yakuvumye ofunda n'okukubakubanga bwe bamukubye naye Kakwenzi n'atakuvuma yagambye abo abaana bavuma era yagambye mbuse ennyonyi yatuyigiriza okuvuma Nuupu yakajja mu byabufuzi mwaka gumu Nuupu gye mwesibyeko mwena buli ayogera Nuupu Nuupu yakamala omwaka gumu ebizibu bya Uganda mumanyi we byatandikira ebizibu bya Uganda nalabye Nobert Mao nga naye agamba Nobert Mao ye yatuyigiriza okuvuma Nobert Mao nze omuvumi wange ow'ekyasa ye Nobert Mao in fact Nobert Mao ekintu kye mumanyiko kuvuma Mao nga yakuvumye yagamba mbuno Lukwago yakuza mutwe nga mmale omanyi gwe omutwe gw'emmale ogukuba embazi ne gugaana okubwatuka ne gugaana okubetentuka omutwe gw'emmale n'agamba oyo Bukenya alinga kitoogo talina mugongo empewo bwefuuwa bwetiikidde eno bwedda mu isiti nga kikkirira bwadda mu ngoja kukyambuka wekigira bwekiti yagamba oyo Bukenya kitoogo tewali asinga Mao kuvuma ye yaleeta ttaamu egamba Komanyoko leaders ye yavuma Museveni mbuno Museveni Komanyoko leader Mao ani asinga Museveni okuvuma wabula bwe bava nga bagamba mbuffe nkugambye Gashumba yagezezzaako okulaga nga Nuupu bweri nti Nuupu kye kizibu kya Uganda Nuupu yali ebaddeko ddi ekizibu kya Uganda naye ebyo Gashumba si yabyogera era ayogera yaawo ne yeefula nga criticizinga gavumenti n'akulobesezaawo amaliriza atuwunzikiddemu ebyo Andrew Mwenda yabimuwa ebyo bye bireetera Andrew Mwenda ennaku ezo Andrew Mwenda yakwata omuggo Andrew Mwenda ate akalaba inbox mi Andrew yakwata omuggo ng'ali mu jjaamu enkoni naggulawo emmotoka nakuba aba boda emigo ku bibegabega ne ku mitwe Andrew Mwenda mbuno olw'okuba yatuulira ekyo ekirenzi gundi ebigezo ekyo ekirenzi tekisobola mugambako yakituulira S4 n'akituulira S6 sebo ne kiyita kati atukubanga nkugambe bw'oba tokayina inbox mi nkulage Mwenda ng'afulumya enkoni ng'akuba aba boda emigo twamulabako ng'alinnyisa ennyonyi mu bbanga Congo n'agenda kuba UPDF ye kuba UPDF lwaki anti yakolera gundi ebigezo kayina emizimu mulowooza oyo mwana alimu amugezi nze oyo mwana will never respect him kyovula batagenda kunfugako ne baba nakwata Zaituni ne bamufulumyawo oyo mwana tagenda kunfugako kubanga kale nsobola okuba nga amaanyi gambadde mu Zaituni bagenda mumukwata mbunne ekiro kya leero naye kandabo banga munakwata Zaituni nze wendi kati era yabawandiikira ebyo byonna bye boogera ono abyogera mu Luzungu ono n'abyogera mu Luganda naye akakasajja gwe kankubuulire Gashumba nakugamba teekateeka engeri gye mudde ewammwe Isirayiri yamala emyaka 403 naye era yamala neddayo e Rwanda musajja gujja kuddayo e Rwanda bagenda gamba omwana yonoonye gundi enjiri ya NUP kino kiri wakati wange ne Gashumba si kya NUP eno t-shirt ya NUP bino byange ne Gashumba yanvuma mbuno ninga kalichuleeta Madamu Speaker yatugambye mbutusabira olanya akomewo bannange mbabulira kuffe tekuli asabira olanya kudda Katonda ekirabo kyasobola okutuwa omwaka guno 2022 kutwala olanya era olanya tusaba Mukama akutwala luyinza okubanga si lwe lunaku lwo naye olw'okutunyiga ebiwundu ebiri ku mitima naffe tunywe ku tuzzi
Olanyafa kubanga naffe mutumenye emitima. What is the difference between Oranya and Segirinya? Segirinya bwe bamulifalinga ebweru w'eggwanga, lwaki ye teyagenda bweru? Si ku ssente zammwe, yali alina ssente ze Mr. Update agenda mujjanjaba ne mugamba eruzira ye wasinga obujjanjabi. Lwaki Oranya ye temwamututte eruzira ne bamujjanjaba? Lwaki Oranya tebamututte eruzira? Kakwenzi ne mumugaana okgenda, Oranya ye n'agenda. Mukama kwata obulamu bw'Oranya obukutulemu emirundi ebiri, ekitundu okiwe Segirinya, ekitundu okyongere Kakwenzi, akomewo tumuziike. Omusajja oyo tumuwone. Waliwo MP ekyayonka embuzi kyagambye bwe kiti. Ate nno mu kiseera kino tubadde tumwetaaga nnyo kuba likodi ze ennungi nnyo, talina gwe. Njagala ombulire ekisanja ekyaggwa. Oranya yawangula obululu. Yawangula ku bululu bumeka. Kebera likodizi. Oranya yawangulira ku bululu bumeka. Ekisanja ekyaggwa. Alina likodi ennungi. Kwegamba yo NRM yaligolayizinze crimes. Obumenyi bw'amateeka babuligolayizinze. Omuntu akola obubi abeera taliiko kyakunenyezebwa. Oranya omwana w'FDC yamulya mu kalulu akawedde. Ne bakabalira wiiki nnamba. Wiiki nnamba nga baganya okulangirira. Okutuusa lwe bayiwa SFC. Nejja n'ensalako. We balangiririra. Eyalangira yagamba kimu. Oranya alidde akalulu. Oranya alidde akalulu. Oranya n'alayira. N'abeera Madam Deputy Speaker. Oranya mbutayina zero. Mukama Uganda okugikubagiza ekintu ekinene ennyo Mukama tuyamba otwala Oranya. Northern part of Uganda giwonye. Ojije Mukama olaba northern part of Uganda wagitwala kolokeeki. Honorable Segona yagambye bwati owange ne Katonda naye omusaasira waliwo abantu abamu nga tebasana ne Katonda tasana beesembereza. Nga bo kwegamba yabaleka ku nsi. Katonda n'agamba nedda. Ogwo ogulenzi sina wengule etagugira gubeere eyo. Nedda Mukama Oranya mutwale. Anita Amongi atugumiza oyo omukazi w'ebikuubo oyo Deputy Speaker alina ebikuubo bwe ebitiwa chekiti. Yagambye bwati eggwanga mugume buli kimu kiryokke ate bwe kiba kiryokke yanonye ekyebweru. Ekiryokke yanonye eki. Hasani Kasinje yakera ku macha. Hasani Kasinje nga mugezi wa polisi. Social media neekera neegamba waliwo omusirikale wa polisi afiiridde mu nnyonyi ya was it Turkish Airlines Ethiopia. Waliwo mu polisi wa Uganda afiiridde mu Ethiopian Airlines n'ebifaananyi ne biyita. Wallahi abasajja bajja ne batugumya. Hasani Kasinje yagamba bwati. Hasani Kasinje mumulabirawo naye alina akabuto kati alinga ameketa lumonde. Alinga akana akameketa lumonde. Alina akabuto be kati gujjo mulabiko nga ayimiridde. Yagamba bwati bannange social media omuntu yajjirwa social media tiki abaana babiko mu polisi waffe mbona afiiridde mu Ethiopia Airlines no owaffe ajjira mu taxi kubanga era tuyogedde naye kati tuyogedde naye atugambye abaana ne bagamba abeewaabwe wa polisi wamma mukuma enkuumi omukazi afudde ne bakuma enkuumi baba bali ku nkuumi. Hasani Kasinje n'ajja n'agamba oli ali mu Taxi Airlines. Omuliro ne baguyiwamu amazzi. Enkeera walo n'agamba sorry. Awo mu kuyingira yawubiddwa n'ayingira Ethiopia. Uyu Hasani mumanye ebintu bino mubyerabira. Naye kana akatwa akaninga eŋŋuumi Mukama yakawa memory. Ate sigikubyangako. Nabeera mu kivulu naye seeyo kyako. Ndi kwalaali. Kano kasite ekintu kiyingiramu kiba kiwedde. Ate nga mu ssomero byambonyaabonya. Naye bino. Kasita bituulamu kiba kiwedde. Mujjukidde oyo omukazi. Polisi n'egamba mu butuufu kituufu yakoze ensobi n'ayingira mu Ethiopia kuba ate twogedde naye ng'ali mu taxi
naye ate kati oba yafulumya ate okuyingira Ethiopia naye temufaayo. Tugenda kumaliriza ennyumba ye gy'abadde azimba, bassemwandu tugenda balabirira, n'abaana tujja baweerera ne babaleetera omulambo. Gwanita amongi oli mu kutugumyagumya, naye omugenzi Oulanya yafudde, sinnaba mubikako. Bayibuli egamba yafadda, Bayibuli egamba mulimu abalamu naye nga bafu. Ekyo nsomye kyawandiikibwa temubintuuzangamu. Oyo Oulanya yafa olunaku lwe yabba akalulu, wabula bamutenze embunna alina likodi ennungi. Oulanya alina likodi kyennungi. Oulanya wabula NRM mwonoonye eggwanga lyaffe. Naye naffe bino byonna tetubikola ku lwakuba twagala. Nedda, mwatumenye emitima. Ate Katonda yali yatuyamba olwongenda no mu kigambo kya Katonda tyawuntandisa okkuba ekkuuna. Nzija mu kigambo kya Katonda. Wulira, Katonda yali yakimanya nti abantu bajja kumenyeka emitima, wateeka okubeera wajjanjaba emitima. Omuntu w'omunda bwe ngamba omutima ngamba omuntu w'omunda oli atajjanjabibwa na mpeke, atajjanjabibwa na ddagala. Kyova olaba mmwe mbagamba mmwe ab'NUP togaananga okwogera ku kintu kwogera kive nako. Museveni bwe yali atumenye emitima, atumenyesa kigambo, ng'oggyeko bino ebiri fiziko bye bakukwata ne bakuteeka mu drone. Museveni yatandika dde otumenya mpola, nayingira mu kyaki, naye kyaki n'agimenya, ekereziya n'agimenya, emizikiti n'agimenya, ne batandika okutuwanga ekintu ekiri half baked, ekitatuukiridde. Nga ne bw'omenyeko omutima ne bw'ogenda mu kyaki tosobola kujjayo ky'obadde oyagala. Tosobola kumenya. Yesu yagamba ekyandeeta kigambo, kati waliwo amaanyi agali mu kigambo. Togaananga kwogera. Kyova olaba bino bye bagamba mbuno tuvuma. Nedda, si lwakuba tuvuma, oyogera ekintu ne wabaawo omuntu awona omutima. Kati ate bo batwagala nga emitima gyaffe gimenyese. Kyova olaba bagamba situlago nga muwasa. Kwegamba kati mwe muwasa, mbw ate situlago wasa. Kwegamba gwe musitulago wasa. Eba ekyali situlago. Do you know what? Baagala tubeere mu kulumwa buli ssaawa. Baagala tujja wano, wowe maama kakwenzi bamukubye, kati obanze bwe balinkwatako balinkola batya. Naye banaye abasajja bakugolola obukongovule, bakwata paasi ne bakutuuza ku kakongovule paka lwe kasiriira. Ebyo bye baagala. Nedda, bw'ojja n'ogamba abantu nti eno si y'enkomerero, olwo nga bagamba omwana mutabani wa Katongola avuma. Mutabani wa Katongola avumira ku gundi. Nedda, batagetinga emitima. Museveni yagamba bwati. Museveni juzi bwe baali boogera ku by'ono omusajja omusezi ono Abedi Musezi, pasita wa Moyo Musezi, yoba ekkanisa ye bagiyita ati etya, oyo musajja musezi. Abedi bwanika, Museveni yagambye bwati gwe tufaayo bw'atuleetera abantu ne bajja bo ne bakola kino, ne bwe baddayo wabaawo abamenyesa emitima. Museveni atumenye emirundi ebiri, amenya omuntu w'ow'omunda n'amenya n'omuntu w'ono ow'okungulu. Naye kino ekyawandiikibwa kye mbaleetedde, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkusaboke osomese oyigirize Mukama. Jangu oyigirize Mukama. Matayo 9:43. Mukama tuli wano ku lulwo, emitima gyaffe gibeere ettaka ddungi, ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Amiina. Wulira, ebiwundu, omuntu bw'akumenya omubiri gusobola okuyunga. Bagusibako obuti ne bakuyungayunga, noddamu n'otambula, noddamu n'osamba omupiira. Nga luli baakumenya eggumba ne lifuluma, basobola okuyunga ne liddawo. Waliwo abalina tekinologi akugamba keera ku makya otuule mu mulyango, ye ali bunnamwaya ate gwe oli luddawa, ye ali bunnamwaya ate gwe oli Mityana Buloba, Wabigalo. Ayunga ali Wabigalo, nagamba keera ku makya otuule mu kisasi.
nokera ku makya n'otula mu kisasi n'otandika okungangala yaye owe wabigala ali mu kukuyunga wowe yaye ali mu kukuyunga. Waliwo abakwatako nagamba mukeeze ku makya ng'enjuba tennaba kujja. Natandika mutabani wange yagenda n'amenyeko omukono ebiseera ebyo, n'agenda ne bamukunya akeeyo ng'alaba, namubagambako luli, ne bakunya akeeyo eyo ne bamuyunga, n'agamba okay, buli we yasanga ng'akakoola ng'akakunya ng'akwata maama we omukono ng'ayunga, yamala kusika kisubi ne kimusala n'amanya ati si buli kimu nti nno kiyunga. Bwe kyamusala engalo awo n'agamba ebyo mbivuddeko, naye nga buli wabeera ayira obugundi mu ngalo, ayunga nnyina mukono kubanga yabiraba. So kati bw'omenyeko ekitundu ekyokungulu osobola okuyunga, naye omuntu bw'akumenya omutima n'akumenya omuntu w'omunda, ekyo kibi nnyo. Museveni abantu abasinga abamenya emitima n'abafuga emyaka 36 nga abamenya emitima, nga yamenya mutima. His Excellency Kyagulanyi bwe yali bannayenze bannange ndabidde ku Kyagulanyi ebintu biyitirivu nnyo, buli kyakola nkijjamu leesoni. Bwe yali mu barracks yagamba babbe bw'ati, genda bagambe gw'omubiri bagumenye, omubiri gwo bagukikoze, naye omuntu w'omunda tebamutuuseeko, tagenda kumenyeka. Mbu babbe olwamulabako nga jjajja akaaba, bwe yamulabako n'agamba Bobby kati ngumye kiki ku kye bakukoze kati ngumye. Yeggwe nti yenze mami, yeggwe bambi, yeggwe mutabani wa Sentamu nti ku kye bakukoze kati ngumye. Bo kyabagumya bugumya, omuntu waabwe n'aguma. Waliwo be baakikola, omuntu w'omunda n'akutuka ne bakkirira bwe bati ng'ow'omunda amenyese nga n'ow'okungulu amenyese. Weewalanga nnyo okumenyeka omuntu w'omunda. Waliwo abaana abawala abali ku street abali mu kwetunda, ng'omanyi lwaki yeetunda. Waliwo yamenya omuntu w'omunda n'atafuna kigambo, n'atafuna kituufu kimuyunga, nga yamumenyesa kigambo. Ekigambo kye kimenya omuntu w'omunda oba ekikolwa. Omuntu ayinza okukola ekikolwa n'omenyeka omuntu w'omunda, ayinza okugamba ekigambo n'omenyeka omuntu w'omunda. Ate oyo muzibu wa kuyunga. Bw'omenyeka omukono okumanya Yesu yasomesa wano. Yesu yasomesa n'agamba bw'ati, bwe kibanga omukono gwo gwe gukwesittaza oba kuguluko, kutemeko oyingire mu bwakabaka bwa Katonda ng'oyina kumu, naye oyingire mu ggulu. Ekyo kitegeeza ekitundu ekyokungulu kisobola okumenyeka tikikola makulu, naye omuntu w'omunda ye mukulu. Yesu yagamba kwata olukato, bwe liba liiso nga lye likwesittaza, sibagambye nti nno mugende mweteme. Byonna nja binnyonnyola. Wulira, Bayibuli egamba bwe liba liiso kwata olukato ofumite wano wansi bw'oti olitunguleyo bw'oti, olitunguleyo oba osobola okuliva wano olikkirize olijjemu oyingire mu bwakabaka bwa Katonda, naye ng'olina eriiso limu naye ng'otuuse mu ggulu. Ekyo manyi kye kitegeeza osobola okumenyeka ekitundu eky'omubiri, ekyo tekikola makulu. Bayibuli egamba osigaze ettulu, ettulu ye weerimu, obeere n'ettulu naye ng'oyingidde mu bwakabaka bwa Katonda. Kati omuntu kati ate ye Museveni ye wano ayiseewo, ayina bajjeemu amaaso ag'omubiri, ate ayina ne baamenya emyoyo, nga bamenya emyoyo. Kati Bayibuli yegamba bwete, Katonda ayina be yakwata n'abafukako omwoyo we baserwadda, n'abagamba serwadda omwoyo wa Katonda ali ku ggwe, genda abantu abo bayunga emitima. Serwadda n'agenda alya ku mmeeza ya Nebukadduneeza, tebakyalina kigambo kiyunga bantu mitima. Kyova owulira era tebaagala ddala kwogera mu byabufuzi mu kyaki, bagamba abantu ebyo byobufuzi muzimu. Waliwo muzimu omunene nnyo baguyita politics. Muzimu togwesembereza. Wabula abali mu active politics ne bamenya abantu emitima mu makyaki. Kati maama w'amacete bw'abanga mulokole, ekkanisa gy'asabiramu teyogera ku byabufuzi, naye omwana we bamuvunaana byabufuzi. Naye Mukama yeebazibwe, maama w'amacete ye yennyini macete.
oli omukazi bannange namwagadde nnyo maama wa Machete ye yennyini Machete era nze mba kuba Museveni oyo omukyala nabadde munona ne mugatta ku maama we ne mugatta ku mutabani we kakati eriyo agenda okugamba bannange ate kakati muwulire byagamba ekyo omanyi lwaki nkyogedde Museveni ategere wakyaliyo abantu abagumu abatamenyeka omukazi yagambye yes okufukamira sigana kubanga era ne wano nfukamira ate ne mu buwangwa abakazi tufukamira so Museveni okumufukamira it's normal nga kalicha naye bwe nfukamira mugambe ki omwana atakolanga statement jjajja agiyita statement takolanga statement nti avunaanibwa ekintu kati nfukamire mugambe ki oyo omukazi Machete oyo omukazi yennyini Machete yagambye omwana mumulekeeyo ate si yeyeka abaana mubalekeeyo naye abo Katonda atuwadde ekisawaani Kyagulanyi yatubuulira enjiri ng'agijja mu mitima Museveni yagamba bwati mwemu ku mitingi zaabwe bw'oba onoolwana ne NUP diringa na mitima gy'abantu si mibiri kati kyo kitabani kye kyaleese kibooko kiyiwawo kyova olaba gwe bamala okukuba ajja muzibu neyeyambula ate okweyambula obweyambuzi kakwenzi neyeyambula Museveni yabagambye nze bwemba kati bwenzirayo ku drawing board okusoma kati tudiringe na mitima bano tebacha omwana yakuba oluyimba n'agamba bwati emitima gyakaluba kakwenzi omukuba nakoma wonge yaba mukomera ya bulidinga musaayi ebweru abulidinga ink bulu buli watuula alekawo bulu buli watuula alekawo ink kati gwe nkugamba yamenye ku omutima ekigambo kisobola okumenya omuntu omutima ate ekigambo kisobola okuwonya omutima gw'omuntu ekigambo waliwo amaanyi agali mu kigambo kati tetwagala waliwo omuntu nga ne bw'omugamba ebyobufuzi Sembeguya Sembule yagenda okufa nga tayagala kuwulira kigambo kiyitibwa politics tayagala kigambo kiyitibwa politics yamwavuwaza bamumenya omutima Sulaiman Kigundu yekwata ne Museveni ne batubba ssente kakadde bakuwa kasanvu Sulaiman Kigundu ye yamubalira era mugamba bana abantu tubasobola wabulanze bwe tubamaliriza nzimba nze njagala banka namugamba tofaayo omanye eyo family eve ebintu byayo bagikolera bukolezi ono omwana Andrew Mwenda yamukolera ebigezo Sulaiman Kigundu ye yabikolera oyo Museveni namugamba babbe akakadde bawe kasanvu ne bagagawala nnyo olwo Kigundu ye manager wa banka gavana ajja kufuwa gavana n'alyoka atubba ne batubbirawo nga bakatuuka n'akola banka Greenland abasajja bagikima bukolokolo ate nga naye ali luzira byabufuzi yagenda okufa Sulaiman Kigundu nga politics amuwunyira ziizi bamumenya omutima bamumenya omuntu w'omunda kati omulimu gw'abannaddiini gwali wano nti yali senga twalina bannaddiini abalina amagezi abatayonka mbuzi be bataagabirira omanyi waliwo omwana nnyina bw'afa nga amuzaala omwana n'alama nga tewali wayinza muyonsa bayengeza amatooke ne bafumba eryenvu ly'ettooke ettooke ne bazinga akasoggo ne bateekamu eryenvu omwana ne bamuwa akagondi wana n'ayonka eryenvu waliwo abantu abayonka amenvu gavumenti ya Museveni abagirimu bayonka amenvu waliwo bapasita abayonka amenvu nga ye yayonka lyenvu lya ttooke bazinga olusoggo omwana n'anuuna ye n'alowooza mbu nayonka maama we waliwo abasumba abayonka amenvu nga balemeddwa okubuulira abantu ekigambo ekituufu nga Bayibuli egamba Yesu bwe yajja yagamba adiringa na mitima agambye ne bwomenyeko okugulu oyinza nawe wennyini okutemako n'ogamba okugulu kuno kubadde kunnemesa okulaba Mukama ko kankutemeko
nga gwalina eriiso erimuli n'erya ddyo kasitaliraba omuntu ng'atambula omanyi nabagamba abakyala balina entambula 7 naye watuukira mu yokuna waba tewakyali musajja ategeera awo okumpi waali awo ng'atambula bw'ati era Katonda akuyambanga n'omulaba ng'ali mu ntambula yeesooka eyokubiri awo yimirira n'okola ebibyo naye bw'agenda alinnya n'agenda mu yokuna bw'atuuka mu y'omusanvu kiba kiwedde gojjo bagenderere alina entambula gy'atambula ng'ali n'abaana bawaka freely nogamba yoono basiyeye awo alina baana alina gy'atambula ng'ali n'abakyala banne yetambulira gadibe nga lye yeekasuka bwekasuse bwaki naye kati genda omusange mu kkobo ng'atambula ojja kukkiriza nti n'abantu batambula kati gwowulira nakyo kankireke abantu bamenyeka emitima omuntu ayinza okumenyeka omutima nga ne bw'omuwa ssente ne bw'omuwa ennyumba ne bw'omuwa ebifaanana bitya ng'ekizibu kiri ku mutima nga oyina kudiiringa na mutima omuntu addemu asituke nkugambe waliwo abaana abali ku kkuba abeetunda nga obufumbo bwamutama omuntu gwe yali ayagala yamumenya omutima ne kiggwa n'atafuna kigambo kituufu kimuzzangulu n'afuukira ddala omusege nga gamba bw'ati nze ku mbwa z'abasajja nze kale tonnyumiza nakunnyumiza tonyumiza mbwa z'abasajja naawe tonyumiza mbwa z'abasajja anti gwe nali njagala yakinkola kati nange gwenkwatako gwe nkikola omutima gwamenyeka n'alemerayo naye bali Katonda be yawa chance okujjanjaba emitima batuwa underdose jo saabagambye mbuno Museveni yawa abasumba okujja okutubba waliwo omuntu omu asabira wa Sserwadda ngambye naye mwana gwe ebintu byeyogera wamma birabika bituufu Sserwadda mbuno yabaleetedde super overnight bw'ova mu super overnight waliyo dangerous Saturday ate waliyo special Sunday waliwo kavangata Monday buli lunaku yagenze aluna eminga kakati bw'omiisinga yagambye oyinza otya okumiisinga dangerous super overnight ate oyo omusajja mu ttaamu zeezo dangerous super overnight kati waliwo simanyani Saturday ate bw'owulira special Sunday ekyamagero kyo kiri special amafuta special buli lwowulira special kati oba togendera ku muyeyo gwa bus oba ogenda special era otuuka special era ogenda kufuna special kuba buli kimu special nabagambye bagenda kubabba genda owulire ekiri wa Sserwadda buli kimu special Monday special Tuesday special super dangerous substitute Friday of overnight buli kintu yakituumye obwo bubbi mwekambabulira abantu bagenda basima amafuta waliwo omuntu angambye waliwo omulenzi asabira wa bugingo bamuyita city pastor mbuno bamuyita city pastor yalanze yagambye bwati ayagala ogende Saudi Arabia nga tosasudde yadde 10 toyina passport inbox me city pastor abasajja abasumba bayambyeko Museveni okubasima amafuta babayambyeko bakuulamu emitima tebakomye ku kugimenya nogikuulayo bagikuulayo babasimamu amafuta mwe basajja mwe Mukama agenda obbabuuza abaana b'abantu city pastor mbunna asabira wa bugingo simumanyi bangambye waliwo city pastor bw'oyogera ku bugingo ajula kukutta era tayagala ddala kintu kikwata ku bugingo naye ataddeyo akalanga agambye oyagala kugenda kukolera mu Bawarabu toyina passport toyina ndagamuntu toyina kyoyina toyina ssente jangu gyendi mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abasala emitima mugende wa city pastor nze ekirungi nabagamba tebinnaba kutuukawo ebiri mu mawulire kati
twabyogera mu November December abawano mujja kunjulira ebyo kutwala abaana nabyogera eri mabega kakati byebiri mu mawulire omulambo gw'omwana gutuuse omwana bamutwala naku 7 nava ku layini kumbe bamusaze omulambo gutuuse naye emiranga n'ebiwoobe singa oyo omwana yampuliriza nga mugaa nti togenda mu bantu abo singa waali naye abaana e Uganda bamenyeka emitima agamba kaŋŋende waakiri bagujjiremu mu bawarabu katonda yamanyi kaŋŋendeyo katonda yamanyi ne bamuleta nga bamulese nkugambye okuva lwonegoshiyetinga nabo banegoshiyetinga kusinzira ku bwolabika n'omutima ebyo bye babatwala mbuno bagenze kukukebera kandida bakulimba bakebera mutima oyina kipuresha ono talina puresha ayina blood group ki O plus za group blood ono genda mwongera mu sente kuba ye wa O plus oli wa A ye kale eja ono wa B ye mutwale kuba yayina group B ono naye ono wa O plus ye yongera mu ku sente gwolowooza mbuno boogera bintu birala gwe basima amafuta nga bakukolera kantu nga bagamba you are candida free, you are gonorrhea free, you are HIV free, you are COVID free. Kumbe nedda bakebedde mutima gukuba bulungi guliko tusavusavu oba tekuli tusavusavu ne bagamba oyo ajja kukola ate ekibumba kiriya bw'owulira kiriya ngolooza mbuno oyise test nedda diru ewedde waliwo abantu abaaliwo nga batwala abantu ebwerunga ddala bagenda kukola abo weebali naye gino emigunju gya Museveni gino egyayonka amenvu gigenda basima amafuta naye ne mu kanisa mwekiri mbwe kanisa eranga mugende babasima amafuta mwe basajja mwe mumenya abantu emitima mumenye abantu baabwe ab'omunda ne mumenya n'ab'okungulu naye you will face za owner. Paulo yagamba bw'ati temugeza ne mumanyira ekisibo kino. Paulo bw'amala okubuulira enjiri yali agenda kuva mu bitundu ebyo ebya Kolinso simanyi wa Bayibuli egamba yali abamaliriza atambule agenda abuulire mu bitundu by'e Roma ng'agenda mu Rome n'ayita basaabalabirizi bonna n'abalabirizi bonna era semine yasembayo yali y'abalabirizi kuba yatandikanga ekkanisa n'agirekamu omusumba n'agenda wala va kuba n'abamu abeeyita abatume nga talinayo yadde kyaki n'emu aposo gundi aposo so and so bitibwa kulya ssente aposo alina ekkanisa mmeka oyo aposo genda obuuza aposo wamwoyo alina ekkanisa mmeka yatandika ekkanisa mmeka mbw aposo ne bamwanjula aposo najja n'engatta egudde olubege aposo so and so mugende mubabuuze yabuulirawo enjiri aposo atandika ekkanisa n'agirekamu omusumba n'agenda mu kitundu ekirala n'atandika ekyaki kati waliyo aposo lwere ye yakola bw'ati yasanga ekkanisa eziwedde lwere luddugale pasita luddugale ye yakola bw'ati bakwata ebiwayi ayagala okuregisteringa anti gavumenti egenda tuggalawo nti gavumenti olw'okuba egenda tuggalawo otyo kakati tugenda kuteekawo egundi ayagala osobola okuregisteringa ne aposo Serwadda ayagala osobola okugenda ne aposo Kiganda ayagala osobola okugenda ne aposo Lwere Luddugale kati buli omu n'afuna amakanisa agajja anda ambuleera ye kati olwo n'afuuka aposo tamanyi oba kanisa yatandika etya tamanyi vision ya kanisa yavaawa just kufuna certificate from the government era bwe bamubuuza leero oyina ekkanisa mmeka nyinanga 7 mu kikaaga bonna bali under me amuza aposo naye nga watandika ekkanisa mmeka gwe aposo Lwere Luddugale Serwadda ye simuwakanya Serwadda yatugamba nti nze mu biseera bya Amini nabuulira enjiri era naye akimanyi tatya na kukyogera nze ku mirembe gya Amini ng'onnyimirira mu maaso ng'ojja n'ozanyazanya nze nagoba Amini namugoba misana tuku wali ku State Square n'eŋŋamba opimiddwa oweeyingiddwa osuukundiddwa nga towera era ogenze naku 3 n'agenda nze nagoba Amini ate ye Museveni olujja minapiga Amini mimi kintu wewe ate naye yagamba mbu ye yamugoba oba ku bonna ani yagoba Amini nange simanyi
ate abamu bagamba oh Nyerere yakuba Amini banna kati obani yakuba Amini bamugoba emirundi emeka Amini yagobwa emirundi emeka abakombozi bakuba Amini bannange Sserwadda yagoba Amini Museveni yakuba Amini alimu 2 ne 3 ne 4 Obote yali mutu naye wamagwa owulira baganya okusiba emitima gy'abantu egimenyese abantu bali mu kanisa naye nga banyigiriziddwa politics naye ne batabuulira abantu nti mmwe muyingira politics Sserwadda oyo yali tannaba kugwa ddalu mu mwaka gwa 96 Sserwadda yesimbawo kubwa MP kubwa CA I remember nali mwana muto mujjukira Sserwadda yesimbawo n'agamba abalokole muyingire politics Sserwadda ne yesimbawo n'agwa naye nga yesimbyewo nkijjukira bulungi nkijjukira mu mutwe gwange nga Sserwadda yesimbawo kubanga twatuulanga ewaka ku teepuze nga muzeeyi azaagala nnyo yabuulira enjiri ya Yefusa sirigyerabira nagiwulira nnyina emyaka ndowooza nga 12 n'olwaleero njijjukira enjiri gye yabuulira eya Yefusa Sserwadda naye ku mulembe Museveni olwo kasita yamala okulya ku mmere ya Nebukadduneeza era agambira ddala abantu abalokole nga mwagala okgenda mu ggulu muve mu politics naye mbadde mu State House President abatumidde mbuuza mu State House waliyo ki eyo ye nnyumba enkulu eya politics wabulamu n'abagamba bannanga ebintu ebyo mubiveemu begayiridde ate ku Sunday eddako n'agamba abaluganda omanyi Yesu akusitula omutindo nze Yesu yansitula Museveni yankubidde nga mbuuza baani abasobola okubeera baminisita b'eggwanga ne mugamba nja muddamu kati mbadde sinamuddamu nankubira n'angamba gwe gw'osibye cabinet tennafuluma kuba tonnampa mannya so nze nnonda baminisita era mweyise bulungi mbalonde gwe yatugoba mu politics taata gwe yatugoba mu politics gwe gw'olonda baminisita naye era endiga ze ne zikuba engalo ezo endiga si za Yesu abamu balina embuzi mu kyaki bo bazirabanga ndiga omanye eriyo embuzi ez'ebyoyo ebyegirawo ebitinga ebyendiga naye nga mbuzi era ne zikuba engalo Mukama ayimusiza pasita waffe ava mu State House Museveni abatumidde mwenna Museveni abatumidde omanyi mbaddeyo olunaku lulamba tubadde tulina bye tudiscussingako era Kayanja yagamba ku kyaba minisita nze nga baba minisita temukyakyalo yatugambako oyo omusajja Kayanja yawaana Salimusale n'agamba Salimusale agenda kuliisa Juba ne East Africa ne Africa ne zawarudi zonna olwo zawarudi zinda zawarudi yagenda ziriisa emmere oyo omusajja mulungi nnyo naye atuula mu ttala y'omukono bw'ati okumala essaawa 7 kuva essaawa 6 paka ku makya ali bw'ati ku ttala y'omukono n'awongayo ssente Kayanja n'agenda ano n'ekibaasa najja n'atubulira mu East Africa Salimusale yasinga obulungi n'abawa ssente z'amaze okuwongayo mu ddiba ly'empeewo Museveni n'asula n'enda yambaje ne basaddaaka ne bakola batya pasita Lwere Luddugale n'ayingirawo Sserwadda n'ayingirawo Bujingo n'ayingirawo Kigana n'ayingirawo Kayanja n'ajja gundi n'ajja ne batuula ne bagira ne banywa obukyayi ne munywa kasiri eggwanga tewali musumba atanywa ku kaawa wa kasiri eggwanga okujjako atagenda mu State House bonna banywa kasiri eggwanga abo boolaba kyova olaba nga baamenka buli lwabuulira bannange special za gifuti special za miracle za special gamba munno nze nkitwala ate buli omu nankyukira mune n'agamba nze nkitwala kati kumwe nani yakitwala n'osanga ekkanisa ng'olunaku lulamba ekayanira ekyamagero kimu gamba kyange njagala y'abantu basatu bokka bagamba ekyo kyange ate ekkanisa yonna n'egamba ekyo kyange agambye basatu enkera n'obabuuza mwakitwala saakitwala gundi kirabika yakitwala n'omubuuza wamagge wakitwala ndowooza saakitwala ne Land Road agenda kungoba kati alabanga ababuuka n'agamba no you missed the other chance nawe za special za Sunday za special za anointing za special za gift za special za everything za special za mase bayibuli egamba mu Yeremiya ekisa kya Katonda kibeera kijja buli lunaku ekisa kya Katonda kiba kijja buli nkya you missed the other time this time is yours kera kumacha don't za miss nawe n'okeerayo bagenda bafumba emitima gijja kumenyeka n'osanga omuntu
nga mulokole naye ng'omutima gwamenyeka. Omutima gwamenyeka. Abalala basaba kubako ku ndongo, kyovula bakati ekkanisa zaafuuka anjenwa. Ennyambala, enzina, ennyimirira, enjogera, buli kimu. Omwana atandika omuziki n'ogamba kiki? Yekelekele bamboza mboma si yawe yekelekele bambe n'ogamba mama leero kanda bongo mani yali wano. Kola bwoti ekkanisa n'ebanjenwa. Katulumala okutuula bw'ati ssaawa ya kigambo n'atafunayo kigambo nga yafunyeemu wali mu ssaawa y'amazina. N'addayo waka agenda otuuka ewaka ebizibu bye n'abyambala buto. N'agamba ndi mulokole naye nnywa ku mwenge. Mbalina wano pasita nkubuulire. Nze omanyi wamma pasita nze ndi mulokole emyaka kuba twaliko kakyenda mu kyenda mwena naye nnywa ku mwenge pasita. Nnywa ku mwenge. Kubanga pasita nnene abizibu. Kula kubanze pasita wamma sinywa guli ogutamiiza. Era nkagula n'entuula wano mu ntebe yange. Ne nkanywera wano. Nengamba naye bannaye n'abamu ku mmwe musibyeko ne Museveni ku ntebe. Mbabuulira omuntu agamba waliwo yaŋŋamba wano yagamba bw'ati nsobola n'okwogera yagamba Pastor Museveni lwalivaako nja kunywa kuleeti ya bbiya. Katonda n'agamba saagala mwana ono kunywa bbiya saawa zino. Museveni agira nti ogenda kunywa bbiya. Ogenda kunywa bbiya ng'avuddeko. Kwe gamba aveeko gwoyonoone. Kubanga omwoyo gwo gwa bbeeyi nnyo okusinga Museveni okuva ku ntebe. Katonda tasobola gwonuuna ate agwonoonesa n'omwenge onywe aguze kuleeti ya bbiya ne mubuuza oba teemutalaze. Wabula abamu ku mmwe mugamba pasita sinywanga ku mwenge. Naye oyo omusajja lwagenda okufa oyo. Pasita nja kugula kuleeti ya bbiya nja kuyita. Pasita naawe onyweko eccupa waakiri emu naye mmwe musibye Museveni ku ntebe mu bintu bingi. Sebo mugenda n'okunywa omwenge. Lwaki togamba Museveni lwalagenda Mukama ngenda muwa kakadde sikakwatangako nja kugenda nkakole nka saving. Katonda muweeyo akakadde nga akabonera akalaga nti walaayi nsiimye. Pastor kwolu nja kusula mu ngato nze pastor sikubanga ku ndongo naye kwolu nsula mu anjenwa. Nsobola okuba enguliko buli muntu akakase nti wabula mponye Museveni. Naye manye ebyo ebiwogeza ebyo byonna abantu bamenyeka emitima kyovulaba bwe tukwata omuntu okumuvuma tumuleka wa kikofu. Tumuleka tumutonye tukwata tubanga gwe tusunye ne magalo. Tumusunira ne magalo. Amaliriza wa kikofu. Gwosaaga. Katusabe. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lw'olwaliro Mukama. Webale nnyo olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde. Mukama nsaba otunyiga ebiwundu otunyiga emitima egimenyese. Bayibuli egamba nti omwoyo wa Mukama ali kunze antumye eri abo ab'emitima egimenyese. Mukama tuyina ebiwundu ebyokungulu n'ebyomunda bivulula. Naye Mukama tusisinkane otunyiga ebiwundu mu linnya lya Yesu. Mukama abaana b'abantu bangi bagenze mu kuzikirira olw'okubanga emitima gyabwe gyamenyeka. Mukama bayunge bawe ekigambo ekiramu. Mukama amakanisa gaffe abasumba baffe bawe ekisa. Bongera ekisa ekirala Mukama. Babikkulire basisinkane. Wasisinkana Sawulo n'afuuka Pawulo. Mukama lwaki toddamu n'osisinkana basserwadda n'obakyusa? Mukama leka sserwadda alwaleyo ekirwadde kimwa aseseme ebintu byonna bye yalya mu State House. Omuwonya dde butonga sserwadda mupya. Mukama twagala sserwadda oli ow'ensanvu ow'ekinaana. Hakomewo agende ku State Square agambe opimiriddwa oweeyingiddwa ne bakusamba n'ova ku ntebe. Adde mutumulabeko yo sserwadda. Naye Mukama tulaba ku sserwadda oli agamba Katonda yabba obululu n'abuwa Museveni. Mwe mulowooza mmwe mububba. Katonda abubbira ddala n'abuwa Museveni. Yoyo sserwadda gwe tulaba. Mukama leka sserwadda alwalira ekirwadde nga kyakusesema. Aseseme paka kasire kawawa kasire eggwanga lwanaamugwamu. Kati abeere mupya. Sserwadda addemu atwe ku kigambo ekiramu. Mukama Abasajja bonna bakayanja bonna babasuula dde eddalu. Naye bawe ekisa ekirala Mukama. Ate ye kiweweesi bagenda mutwalako kyaki Abanyarwanda bagitwala. Kiweweesi kansanga Abanyarwanda bakutwalako kyaki. Nkubuulidde. Ate nze drone erina weetatuuka bagitwala. Mukama ansabidde
abantu ab'emitima egimenyese mu linnya lya Yesu bongereyo chance endala mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama nkwebaza kubanga oli ku saidi yaffe. Naye Mukama singa otuyambuulanya n'atadda Mukama tuyambuulanya aleme kudda mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Tusinkane enkya waliwo ekingoba wano katono nakyo kankimalirize kuba program ebadde ewedde. Mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Mweraba. I sign out.